babadde basusse karate be kugattako bino, it becomes a very dangerous place now. Yeah. Omuntu ono Isma alina mulowooza bino bivudde ku babbi ba bulijjo oba just alina abantu babadde alinako empana mu kuteebereza? Saagala kubuulira kyesitamanyi kuba ababbi yes baludde nga baboogerako naye babadde tebattangako. Ntuulira nk'omuntu nti baamusse. Okay, yes, waliwo gwe twawulira awo emabegako nti baamukuba. Kati kino eky'abantu oba abadde ayina oba kisaagala kulimba because Isma has been controversial most of the time, but this had never happened. Ne threat yonna nze abadde tangamba nti yali afunyeyo threat kyona amutiisatiisa. So kati saagala kulimba. I don't know exactly how we are even here. I don't know. Ekintu ekituuseewo ku Isma ng'abadde pulezidenti wa blog kulowooza kiteekawa bano abaana abeeyiriza ku social media ne boogera kino ne boogera kino? Of course kigenda buli muntu waali ekituuse ku Isma kigenda tunyeenya kabeere w'amawulire kati olina okuddayo n'olowoozaamu because of course kati Isma has been very vocal. The assumption by many people is maybe his being vocal has led him here. So kati tulina okulinnyamu a step back, we realign tulowooze ku what is possible and what is not. It's a simple message. Kati fenna oba bloga oba YouTuber oba w'amawulire, every time such a thing happens tulina kati okuddayo fenna ku drawing board ne tulowooza. Abantu abawagizi ba Isma bali ku social media oyinza bagumya otyo oyinza bagamba ki? Abawagizi ba Isma ku social media balina okuguma mu buli mbeera. When such an instance happens, ekintu kyokka kyosobola okugamba abantu kuguma kuba kali naffe kye tuliko. Kakalamu antuuseeko wano ng'akaaba ng'akankana ne mugamba oyina okuguma oba okitegeera. Buli yazze maama oli eyasikira maama waali wali naye munnyonnyodde ng'akaaba ne mugamba kati it's the only other option. Ye option gye tuyina yokka, tetulina kirala kye tugenda kukola. Tuyina kuguma ffenna gye tuli. Pozi n'okubaako kye tuyiga kati kuba we cannot just say that is gone. We now have to pick a leaf from what has happened. Twerowoozemu ffenna, not just nti blog oba YouTuber naye naawe ali eyo kituuse ku Isma kati bulijjo babadde bakuba bannabyabufuzi baani tumanyi kati bakubye gwe tumanyi our very own. Life is not going to stay the same. So ffenna kati tulina kuddayo ku drawing board twekuba emitima tulowooze nnyo, we think hard on whatever next step we want to do. Break from Luzung dinako. Batuwe mu ku Luzung katono. Bana omukufa nga alabe kigenda maaso. Kwani Olusaga news ndifuna Luzungu. The police is trying to so the police is here. They are trying to do their job. It will go on after we got news of the death of Isma. Yeah. Celebrity track tuli wano ku location wakubiddwa Isma nga olengera emmotoka wali mu maaso ebyokwerinda binywezzeddwa abanene n'abawanvu bavuddeyo. Nange ndi mu kutya wano jasira kuba kino baweereza ekifaananyi nga bamwino kifuna ono celebrity track okutwalira wamu Isma all access mukwano gw'abangi akubiddwa amasasi agamujje mu budde olunaku olwaleero akawungezi kolunaku olwaleero. Emmotoka ye yeeyo walinga kola basakirite wano tuli
bakkiriza abo bamawulire bokka okulabika nti okulabika nti okusala akaguwa okujja eno bamawulire bokka bebakkiriza okulabika nti basala akaguwa okujja eno waggulu gye tuli olunaku lwaleero naye nga mbeera si nnyangu. Tufunye okwogera okuva ewa Kasuku atubuulidde engeri gy'awuliranga mukwano gwa Isma. Egamba embeera eri wano yakinyi kagobe kutwalira wamu emmotoka kyali waggulu awo situmanyi kigenda kuddako naye abanoonyereza bagenda mu maaso okwekenneenya embeera nga bwebadde okutwalira awamu. Ebyokwerinda byo byanywezebwa mu kifo kino we tuli naddala okutwalira awamu. Olaba abeekebejja obutemu bagezaako okwambala ebyambalo okutuuka ewali omubiri gw'omugenzi twogerera essaawa zino, naye mu kaseera kano ebyambalo bireeteddwa era ng'abakulembeze wali bagezaako okwambala ogenda okwekebejja okukola investigations ezisingako zino zitusoose okubaweereza wali mu updates, naye tukyali wano mu kutya embeera nga bwogiraba kibi nnyo era kibi nnyo ddala. Isma okuba nga akubiddwa amasasi. Ebyokwerinda bagezaako okuleka nti bambala ebyambalo okugenda okwekebejja ekifo kino. GIC Services LLC ye kampuni yokka esinzira mu Dubai gy'olina okwesiga singa oba weetaaza okutambula, okulambula oba okutegeka akabaga ekivvulu mu ggwanga erya Dubai. Oteekateeka kugendako Dubai oba kusuubulirayo? GICC Services LLC bakuyambako okugoberako ku visa, air ticket, okubuukingira hotel, bakulambuza ekibuga n'okutegekera akabaga oba embagayo. Ne bw'oba oyagala kugenda mawanga nga America, UK n'amawanga amalala bakuyambako okugobera ku bipapula byo ne visa. Okumanya ebisingawo kuba ku +971 52 99 386 oba oyite ku mikutu gyabwe gya Facebook, Twitter ne WhatsApp. Osobola bakyalirako no kofiisi zaabwe ezisangibwa mu Business Bay ku kizimbe kya Prime Tower mu ggwanga erya Dubai.